abo abasajja bakola nga ba MC bakola nga ba DJ balidde bakuse oba bw'obatunuulira waliwo oli alina omutwe guli weeguti ali bw'ati kati gwagwaye no munda kubanga alidde nnyo okitegeera naye ate ekyewuunyisa ate olwaddako olwokusatu era ne bantimba ne Shiru mu kifo kyekimu bantimba era ne Shiru mu kifo kyekitya yiino post ogirabye naliko ne Magic Touch ne DJ Shiru nono DJ Daliyo kati kyagala okuŋŋamba ono Fala asinga Shiru okuba endongo kati nga Shiru teyaŋŋamba nti akola yekka kyekyasinga okunnuma actually kyannuma in fact oyo Magical K ye musajja gwe mbadde njogerako osegeera kuba mwogeddeko enfunda zonna nze sina buzibu na ba DJ bonna nina obuzibu ne ba DJ batono ba DJ babiri nze obuzibu bwange buli wakati wa DJ Magical K ne DJ Sowibi bokaba na buli abeefaananyiriza na buli alinayo ka microphone nga yeggalira mu kisenge n'atandika okugeegeenya nga waakuba mbu naye perfect nga dde bweru akikubenga bali eri kyetugezaako sitoopinga bro nalabye kyali wange bamuyita MC Morris era buno obaka mu buntuuziriza eri MC Morris MC Morris yankoledde video n'agamba mbu tuwe ba DJ respect kubanga babeera n'ebyuma ebiri expensive biki tukwaniriza ku Branskin Events YouTube channel omanyi wolife wetuba tuli Branskin Events YouTube channel. My name is MC Deromba nkwaniriza ko abaliking abasharing and of course naba commenting abana ba TikTok tubebaza nnyo mwebali nnyo omulimu gwe mukola and of course bakitunzi bafa benjawulo mwebalire ddala okubanga mukola naffe era nammwe abatana bakola naffe. You better come, we do marketing for your products and all for your businesses. My name is MC Dero nakulwalero ndine omu kuba hype man. Omanyi there is a difference between an MC and a hype man. So kati ndine hype man era omwami ono mumulabeko mabala agenjawulo afeaturinzeko ne ba DJs bangi but olunaku olwalero agenda okubatubuulira omanyi waliwo ekito kyabaluseewo ku TikTok basically oba especially mu entertainment department eyaba DJ ne ba MCs era olunaku olwalero njagala electrifying ku bigambo ebyo bennyini byadde ayogerako tulabe nawa njagala kumubuuza waje yatandikira before we go into that Uncle Abani kwaniriza nnyo nange nso okusanga black kiri kitya oli kiriya akuba kaliro kangi naye tujja gendera naye nga mugamba mutya abalabi ba channel channel Branskin Events ya YouTube channel mwebale ekikwasaganya obulango babuleete omwana afuna akasente anyirire akikube naye nga biri bitya njagala kutandikira kyakudde ku ki ogamba banange ba MC abadijja bakolanga ba MC emirimu gy'abaana mugikutte kweno posta eno posta kuba simoba oba laze bagenda kibala eno posta ogirabe eno yali ya nnaku z'omwezi nga 23 Julayi lwali lwakusatu ku Abani Ben Namuŋona ogimanyi batutimba bagenda batimba ba DJ banna ne ba MC banna okategedde kiba kitegeeza buli DJ agenda kola nani na MC ku set ebbala tebansiru kukeera ku maca nekubira omuntu essimu nemugamba ogenda kujja okole ate ogenda kukola nagundi tebaba basiru okitegeera munange batutimba posta twabira ne for almost a month tutambuza posta kati olunaku lwasho olutuuka nvuga ngenda ku Abani nanyowa emitwalo gyange ngejja nantuuka ku Abani nze nkeera mu kifo era by the way no emboozi yange nadde ndakola video kubanga bangi badde bambuuza obusungu era
bwe busoose kati okwogera ekindi ku mutima ensonga lwaki nakozeeyo vidiyo lwaki natabuse kubanga olutalo nze yalutandise kati ntuuka ku Abani enamuŋŋoona ngenze kukola session yaffe yali ziri of course nze ni hype man session yaffe yali eri esembayo eyakabiri osegere ntuuka ku Abani nze nkeera mu bbaala natuuka ssaawa nga 3 nkiringirakawo mu motoka ngamba weziweranga 5 ngende mu bbaala nkiringemu mboze ku bantu tutandike tukole kuba twali tukola ssaawa ndowooza nga 8 9 awo kati mala ziwera ssaawa nga 4 kitundu ngamba kangende mu bbaala mufa ky'okubeera wano mu motoka ngende mu bbaala bandabeko kati nenyingira ebbaala neŋŋamba okutuula obutuuzi mu bbaala nakyo kiswaza ate simbeko mbeere bize neŋŋenda nentumya emmere Abani kifo kya bbeeyi kubanga kifo kinyirira kifo ky'amaanyi Abani ba kuba era ekifo eky'amaanyi bategeeza services z'amaanyi mu nsawo na wano kati ntumya emmere twala ejja bagiteeka wali kubanga MC eno eno sooka okulya okole amaanyi gava mu lubuto yes mala okulya emmere yange ya mitwalo 3 ngamba baleete n'ekibiya biya 6 ekyesatu nakyo nga kikola ki kigwa sijja emitwalo 6 kiringamu awo osidijja asooka avaako wokubira avaako fa abaddako ngendolanga omukulu azze gwe ngenda okola naye agenze ku setinze ataddeko mukalakaasa microphone kati ngamba ate ono omukulu akoze atya okitegeera manager ngamba mwana olina okugenda okole ki okole gayinga agamba nze sikola na MC mwana sikola na MC mwana twaliza muli ebinnyo byo tuleeri nabuza amafuta geja ndinde emitwalo 10 wali nga nkimanyi bagenda kumpayo ekyawa ekyabiri mmanyi nti mpisizaako 10 ngende waka muganda wange omusajja yagamba yakola yekka ngenda mu motoka nga mpulira obusungu ne manager nga nkubira ngamba omusajja agambye akola yekka nawulira obusungu olaba mwana olaba ba MC tukolera sente ntono ate obuvunanyizibwa tuba na bungi katulaba nti oyogaye yannemesa eky'ekkumi nekyo eky'ekkumi kyali kisobola obeezaawo muwala wange mutabani wange mama wange mukazi wange okumala wiiki ng'emu oba 2 kati ebiseera ebisinga oba olemesa muno totunuulira bamuli ku mugongo ate gwe tobatunuulira weetunuulira wekka buladi abo abasajja bakola nga ba MC bakola nga ba DJ balidde bakuse oba wobatunuulira waliwo oli alina omutwe guli weeguti ali bwati kati gwagwaye no munda kubanga alidde nnyo okitegeera naate ekyewunyisa ate olwaddako olwokusatu era ne bantimba ne shiiru mu kifo kyekimu bantimbera ne shiiru mu kifo kyekitya yino posto ogirabye naliko ne Magic Touch ne DJ Shiiru nono DJ Daliyo kati kyagala okuŋŋamba ono Fala asinga Shiiru okuba endongo kati nga Shiiru teyaŋŋamba nti akola yekka kyekyasinga okunnuma actually kyannuma in fact oyo Magical K ye musajja gwe mbadde njogerako osegeera kuba mwogeddeko enfunda zonna Magical K nzi waba singa yaŋŋamba kwata sente zo zotaddemu oba sekyo ba DJ bwatuuka mu kyo nga ayagala kweyogerera MC gwasanze ku posta amusasula agende akole kwanze ndi sure aba DJ oba mu bookinga ng'ayogera ye musingira tebamusasula zaabwa MC okitegeera aba akikola ye nga ye so obusungu bwavaawo yeah. Kati omanyi nalabye replies I saw the replies la ziflowing ba MC temuba na equipment
mubeera ku equipment wa bbaala ekyo nno kikulu nakyo tulina equipment waffe mugula miliyoni 3 list ziba miliyoni 2 mukwata fedda zaffe kati ekyo ekintu kya equipment nakyo kankikilarifying maye abantu abamu balina obwongo butono nnyo olaba bro woba ng'ovuga emmotoka neefa ogenda mu galaji ya motoka ate otuuka mu galaji y'emmotoka bamakanika abakanika emmotoka tebabeera na spare wa piki gwe w'emmotoka togenda kanikira ku bakanika piki ye example gye nsobola okuwa nti buli omu abeera ne equipment according ku mulimu gwakola ki singa ba MC mu ntandika kyali nti woba ogenda mu bbaala nawe na equipment katuweze nti mulimu mulala tokozesa microphone olina equipment gyolina okukozesa ya miliyoni ng'emmaso olina obeera nayo tosobola kunnemaggula nze nyina microphone nga 10 ewaka okitegeera naye otuuka mu bbaala ng'olwedde waliyo microphone okategedde nti kabulaza wokeera ku makya n'oŋŋamba tugenda kola interview naye gw'okubeera ku interview yange olina okuba nga olina kamera eyiyo bwe mba nga interview njeetaaga nzija ne kamera yange kati DJ nga ye kimukakatako okubeera n'ebyuma kubanga byakozesa sagala kuwairiza nnyo naku zino mabaala naku zino galina dek kyembadde nzirako nti nakati abantu kati abazimba amabaala abagagga ekintu evolution ejja nti amabaala kati agasinga ne kololo nawa omugaga azimba ebbaala nga dijjaja ne hard disk yokka okategedde bino ebyuma bye beewaanisa bikomeno wansi downtown abaana abakuba ekololo bakimanyi tebagenda na byuma kigenda tuuka kiseera nga it's your skill beetaaga nti okumixinga enyimba kuba zezimu kati enyimba ze bakuba ekololo zawukanira ddala ku nyimba ze bakuba ettula zezimu it's all about mixing kikyuka ate waliwo ba DJ nze sina buzibu na ba DJ bonna nyina obuzibu ne ba DJ batono ba DJ babiri nze obuzibu bwange buli wakati wa DJ Magical K ne DJ Sowibi bokaba na buli abeefaananyiriza na buli alinayo ka microphone nga yeggalira mu kisenge n'atandika okugeegeenya nga waakuba mbu naye perfect nga dde bweru akikubenga bali eri kyetugezaako sitoopinga bro n'alabye kyali wange bamuyita MC Morris era buno obaka mu buntuusiriza eri MC Morris MC Morris yankoledde video n'agamba mbu tuwe ba DJ respect kubanga babeera n'ebyuma ebiri expensive biki bro omulamwa teyagutegedde omulamwa gwabadde kuba DJ aba MC nga bave mu mulimu gw'abaani gw'aba MC Morris saawa zino oyinza okuba nga olina otusanyalaze olina oluvimbo okitegeera oli kyali w'aba DJ bakubeereramu bakuwa bunayiti biki n'otusanyalaze tunaamala okuggwako okitegeera bajja kwesamba ekyokulala gwe woba supportinga nti ba DJ basigale nga ba MC nga olunaku lugenda tuka nga ba DJ bonna mu ggwanga ba MC kati gwe MC Palu MC Morris Palu ogenda nawe kuyiga bwa DJ oba pasi kya buli omu ojja tuka ekiseera nga nawe MC awagira bali bafuuke ba MC nga tokyalina mulimu nga ba DJ ade bakuwa obulimu ng'ogenda nabo n'omukubamu nga nabo ba MC kati ogenda kuba okolawa mu kifo ky'okutwegattako ne tulwanirira ba MC bw'oli wagira ba DJ ekintu kyonna kyonna mu video mu point gye wabadde clarifying out wabadde ogamba nti ba DJ bano abakola nga ba MC they are people that are meant to do that work. Yes. Come on your set, mix. Katika nkulage DJ oli mu bbaala omixinga olina okulowooza ntaddeyo oluyimba ki abantu beetaaga ki okitegeera as you are thinking remember you are holding a microphone vibe y'ebbaala terina zzikira olabeko MC nayogerako ebigambo ebiri mu vibe saawa 9:10 za kiro n'asirika n'alowooza tekiriyo oli DJ olina okutypinga oteekeyo akayimba omixingisanga ngaleeza microphone ngetudde wali eri wansi what's that? That's nonsense okitegeera waliwo ba DJ abamu
ng'agenda keera ku makya nga aveeyo kati akubemu akwate microphone kati nga ba Nimrod asobola okujja n'asa microphone eddakiika ng'emu n'ahypingamu n'amala n'agikuddiza n'adda ku bibye. Otegeera Selector Ryan babikolanga naye tebalemezaamu. Gwe n'okuba session ya ssaawa 2 gwe oli MC at the same time oli DJ. Bro, tebiriimu makulu, tebiriimu mulamwa. Temuli makulu, temuli mulamwa. Olwo DJ agambye mbuba MC ensonga tetulina makulu tuddiŋŋanya ebigambo twogera bye bimu buli ssaawa here and there. Kati njagala okugamba ekintu weekiti. DJ music gwakuba tabawwe. Teri kintu kyangu nga kukozesa kintu kitali kikyo. DJ omulimu gw'alina kugenda ku internet, download the music, muteeke mu laptop omukubira abantu. Naye olinayo MC gwe wali owuliddeyo mbu agenze ku internet kunoonyayo bigambo. Teri MC agenda ku internet kusaachinga kyagenda kwogera mu bbaala. Era teri MC agenda na kigambo mu bbaala. Olutuuka mu bbaala ebigambo abijjira walaba kikazi nga kinyeenya wali naga shake your body. Okitegedde. Ne DJ akayimba asooka nakawulirizaamu wakanaga kano kajja kukola mu bbaala. Era abayimbi ne bakeera ku makya ne bagamba ennyimba bazitaddeko copyright nti buli DJ oluyimba lwakuba basasulira ennusu 1,000. Ojja laba aba DJ wano nga bafuuka abayimbi. Kuba bajja kuba tebalina kye bakuba. Kuba muziki yenna si waabwe. They download. After downloading, teka mu laptop yo jangu okubira abantu. Abayimbi sibe muzaala waabwe mu disrespectinga sebo ate abawaabwe bamujja mu mutwe. Okategedde mu mutwe. So that's it, bro. So big shout outs to all the MCs and of course big shout outs to all the DJs. Ensonga zino za MC Urban. Yeah. Abasinga gwe manyi nga Urban MC. Yeah, man. Musajja mumanyi ono musajja. I know him from Tula, all the way from Vegas, chill out. Yeah. Njagala kubuuzaako Uncle Urban. Ekintu kino temukitwale ne kituuka ne kibeera physical. No game see a physical. We are not going to fight. Olutalo lwa internet. Olutalo lwa kusaba byaffe. Bannange omuntu waba abanje ekike bakimuwe. Kino kyaffe. Kati obuzibu obuliwo badije bano betufa nabo bali babiri. DJ Magical K n'oli ow'omutwe ani so we be. Yatugambye yatukoledde akaviri naye mukulu njagala okutegeeza akaviri ko tekanyumye. So we be akaviri tekanyumye. Alina buno obuviri bwe yasibye no webuti. Kinga otunula eryo yagala byajjamu. Nze nkolera abantu. Nze nkolera abantu. Wama so we be. Abo abakulu obuzibu bwe balina nti baali ba MC. Actually luno olutalo teruli na wakati waba DJ ne ba MC. Luli wakati waba MC ne ba MC. MC lwaki olemesa MC munno. Ngamba MC Magical K ne MC so we be. But if when they are hiring these DJs, management, the very money bate kimanyi. Katolaba ebbaala yaffe no kati nga Vegas chill out. Baali babitandise. Ne waliwo babbosi abategeera. Osegera. Kati ffe bossi waffe kuliko gwe twaleeta first time yalina Magical K yennyini. Bossi waffe nayimirira na analyzinga. Galaba something is missing. Let me tell you, bro. Ebbaala ogiraba. Aba DJ abamu balowooza nti ebbaala it's all about just music. That's the only business in the bar. Nekino kankiklarifying nga ntunula mu kamera. Bar business is not only on music but some other entities also. Ebbaala ebeera n'ekiyungu kitchen. Ebbaala ezimu zibeera ne accommodation. For example, ebbaala yaffe Vegas erina ekiyungu Vegas yate n'ekiyungu erina accommodation, erina sauna, erina gym, osegeera erina cafe, erina ebintu bingi. Osegeera. So tolowooza nti buli yaze mu bbaala just enjoying music yekka. Ate ebyo ebintu byonna nga bwe mbikusomedde
your boss akudemandi nga MC abantu babimanye okategedde ate tolina gyogenda kujja abantu bagenda kumanya bintu ebyo nakutapingamu abo abali awo okategedde olina okubanga tulina emmere kubanga DJ ojja mu bbaala okubya music abantu balina okunywa balina okulya sente ezikusasulwa ziveeyo kati nga MC otakonvinsinga abantu kunywa chupa nene big bottle kubanga big bottle bako sente nyingi ono bia gwe DJ okuba endongono langa abasajja banywa bia bamuywa wansi tekuba sente echupa ya bia oyinza osanga boss agiryako nusunga bisatu nenga ate chupa nene big bottle emitwalo ng'esatu kati wakulira ngo marketing echupa nene okategedde abantu ningala abazinywa nnyo. You have to advise people to eat. Ekiyungu kikola sente nosinga ebbaala. You have to advise people nti wokoowa womala okuba endongo n'okoowa tulina ebisulo waggulu osobola ogenda n'opowa otegeera ogwo gwe mugaso gwaba MC oba DJ bagamba aba MC tebalina mugaso mwana mu bbaala bitunyiiza by the way okitegeera no ba DJ bo bamanyi nti ebyaddala we respect DJs era ba DJ bali professional abategeera sigamba ba MC DJ sigamba wemba njogera ku ba DJ mbadde nsaba bano mubajjemu bateeke ebbali Magical K Sowibi waliwo ne Fala omulala omutasima DJ Lux 256 waliwo omulala omutasima DJ Bash abo bomulaba nga bakwa music bakute microphone abo mubajjemu njogera ku ba DJ ba professional DJ tebazole yaba MC wabula waliwo ba DJ abalina obuzibu nkubuulira amazima mu bbaala MC asinga DJ okulya oluvimbo abamu kye kibaluma te MC abeera wali mu maaso abantu bonna balaba MC oluusi ba DJ tebabalaba babeera eno mabega nti ebikazi bijja MC gwalaba ebikazi MC batipinga gwe okitegeera era omwokya kati webuzibu kati ate bo ba DJ we babookya tebookya ba MC nate MC bamujukira MC bamwokya ensi eraba kati nawe MC ofuna ensonyi nogawe wayi kanjo kyo omusajja gwenkoze naye so kati bebe naye kati nekirala ba DJ bo bawalana ba MC mbobogerera music gwe bakolaki ngwe baba bazanye ate wano batuuka okukola transition zaabwe abani ng'okyayagala kwogera ebigambo kakadde transition ze tebaziwulira eyo nayo point eyo yamaanyi no point nebeko badejja abasinga ku set nga waba agenda kuyingizaayo asooka n'akuyita owaye nange kyali kintuuseeko owaye ngenda teekayo linda ekyo kyo nti transition omusajja agenda ogikola oba agenda otuuka n'ogikola nga oyogeddewo nga ekintu kikyabadde akola kivuddeeyo kati kiringa kati kankugambira kiringa saawa zino ba DJ naddala bano betwogerako ba DJ be Kampala tebakyakola na ba MC bali unprofessional ebbaala ze Kampala kati zalinga ba MC nga basoma nze nasoma nyina bachalazi yange ninga tendi MC okisegedde nti enaku zino ba MC abo gye bali nate togenda basanga muzine ebbaala ezakulakulana nze ne Sowibi nakolako naye gwe mubuuze so nokulaga zi video genda zikulaga video zinakola ne Sowibi ne tumala okukola nga sikute na kufedayo era tumala okukola nankwata mu ngalo nangamba mwana okoze bulungi oshegeera sinti buli unless sekwata opening session yes oba tosobola kyewola kuba kyekiri kye nagambye opening session okuva saawa 3 paka saawa 7 MC kufedayo nobeerako oshegeera lwansonga biri byenkugambye entities endala ebbaala zeeyina nti ebiseera ez'essaawa abantu baba balya buli mmere bali mu kukiringa oshegeera vaye be batenalinnya kati akaseera ako abantu baba bakyali soba
omugamba ekintu agenda kikipinga mutwe akijjukire wali ku ssaawa embi ku ssaawa 10 anoonya wakusula abuyana talabo najjukira MC agambye wano waliwo ki ebisulo okitegedde nti kati ezo essaawa Fedda oba olina ogikwatako nti oggyeyo ate tomalaayo ogikomya wakati kati awo music nasigala mu background naye nga naawe oyogera bakola ki bakuwulira yeyo essaawa eyo gyenkugambye naye weziwera ssaawa 8 teri MC akirizibwa kwata ku Fedda kino nkiddiramu ba MC era bannabo bakimanyi ba MC bakimanyi ba MC kati bali professional blood oshegera bali professional ssaawa zino ba MC bali professional teri MC akwata mu Fedda okuva ssaawa 8 okudda waggulu era DJ MC wobanga okola naye ku ssaawa 8 n'akwata ku Fedda mukubo engolo kuba tekikirizibwa okitegera n'essaawa 3 4 5 6 7 muleka akwatemu ate amaanyi tegaba namangi jasa abajjayo katono abantu bawulire ebyogere kituufu abamu bakozesaako ne wali naye kati nze ondaba nze nganze Abani sinywa sigala sinywa shisha sinywa mwenge omwenge gwongunywa ne sinnyo ate nywa bbiya kate kirabu nywa kirabu zenga 2 nenkimala yes kati waliwo ba MC nga bo banywamu kali eri kati ajja n'amaanyi nga mangi ya side emu ba DJ batuufu okitegera ba DJ batuufu ku Fedda tonnagambako nti ba DJ batuufu yes sinakyogerako just nze ngamba akaseera wolabira nti MC yeetaaga ka Fedda muleka akakwateko sinti buli MC akwata ku Fedda agenda Jimmy ate oba ogenda okola ne MC omulabirawo nga tanaba nakwata ku Fedda nti ono amaanyi mangi agenda kunkutulira Fedda mulimu ne ba DJ nga bakozesa kati nze nyina ba DJ bange nyina kyalo nga mwita DJ Case the party maker DJ Case yes twali toastinga wanene abayimbi nsobola okumenyera abayimbi ba DJ b'abayimbi nga 15 nga buli bajja mu bbala bamenya Fedda za Case naye nga ba DJ si ba MC ba DJ b'abayimbi najja n'akwata Fedda nateke agenda ogira nga agikuddeyo okitegera ba DJ nga 10 ba DJ b'abayimbi so tekiri ku MC yeka okitegera kisinziira omuntu gw'okoze naye ate DJ wotuuka mu kifo n'olaba nga MC tugenda musobola katugeze ng'oli MC DJ ngamba kati bano ba MC so wibi ba MC Magikoke wotuuka mu kifo wolaba nga MC byakola tebiriyo osobola osaba management ogigamba ono MC sigenda akwatagana naye kaneekolere naye sikutuuka mu kifo n'ogamba nze oyo MC sigenda akola naye tona namuwulirako ng'ayogera nakuvulunga buvulunzi just nakupima bupimi nakumalamu amaanyi era MC Magikoke nsaba onsasule ssente zange ze nayonoonera ku Abani ku show yaffe gye bali batutimbye ffenna tewakolera ddala saakulira ddala ti omusajja yaŋŋamba ne manager n'agaana okukompasetinga ate manager yayinza okukompasetinga takoze ku posta atalabise ku posta tasasulwa yes ali ku posta ali ku posta inosasulwa naye nga akoze kale ate obeera ku posta gwe n'otajja bakubalanga ki bakubalanga abuzenti tebaddamu nakuteeka so mbadde nsaba bayinzawe mbadde nsaba oyogere kana akazindalo omanjizeeko nze MC Magikoke nsaba onsasule sente zange ze nayonoonera ku Abani Bar ennaku z'omwezi nga 23 lwali lwakusatu last month so that is where things went out yes kale byali byatutamaatama dda naye nga tewali MC avaayo kyogerako nga bonna bali comfortable kitegeera bonna baali comfortable neŋŋamba wayinze kankyogereko nga nyina obulumi bwange okuviira ddala mu mutima munda omanyi ebintu bino nno ŋŋenda mbiraba industry mulimu okwepima Abani omuntu ajja ku set n'akupimirawo n'agamba asijja kola n'Abani lijja kyagenda ozanya kituufu ate ekyo kyo kituufu buladi kale ate oba ogenze ku baddi nze byenjogerako mbimanyi kati olaba naffe ba MC tulina badijje gwe bakukola naye n'ogamba ono talina kiddako naye tosobola mulaga nti talina kiddako by the way ye respect ba MC gye bawa ba DJ however bad a DJ is MC tagenda gaana kola nawe mb'oli mubi
nate DJ kimwangwira okusanga MC kusete nagatagenda kola ne kuba mubi. Aine beerabira nti the DJs make the MCs. Yes. DJ gwa wa MC chokola. Kisinzire ngeri. Yes. The MC is good. Have you ever had any MC complaining about Magic Touch, DJ Treasy? No one has ever complained about Slick Stewart, Nimrod. No one. Nze ne Druze ne tukuba party Saturday buli omu n'avunama. Nze nyanga ne Keys one. DJ Keys. Sigamba MC Magical Keys. Ngamba DJ Keys, the party maker. Nga tukuba party. Oshegira. Neera waliwo MC DJ gwe bakuwa nogaawo no. Era nakola ne bamusasula n'atadda. Oshegira. So kati DJ akola MC. Ebyo byemugaso MC bonna bebimu boogera bigambo bimu simaye bo simaye ba simabe che omuchere abantu bwe byagalira. Gwalolidewo MC agamba nti ayebo abantu ne bataddamu. Ate waliwo ne ba DJ nabo nga baddinganya playlist. Yes. Kati wali awo ba guest DJ. Abera ni night nga 3 mu kiro kimu. Ne playlist jakubye ku Vegas, jagenda okuba Machinde ku Vox, jagenda otwale Bugolobi, Osegera. Ajitwale kwa Bani zezimu. Kati fe twalina wano DJ. Kiriza wansi katero. Twalina wano DJ ngali 100% predictable. Ngajja ku seti numanya olimba lwagenda otandika nalo era numanya lwazaako ne lwazaako. Era nga twamutuma DJ haba. Nga weziwera musanvu kituna genda kuba haba ojaza kiba ochegera nga kuba oyo era ngo kimanyi. So ne ba DJ balina obunafu bwabwe. Nete bavana bachipininga kuba MC. Ba DJ katika nkubulire ba DJ banji abakuba music nga nonsense ate nga bo bamanyi bakuba bulungi. Oshegera nogenda mu audience kasoma nagani yo DJ tetumutegere nga yakuba bibye. Teba communicating na MC no wajja nabuga mwana tukyusemu ko abantu wale nagamba gwe tobitegeera. Oshegera inchali awo. Nenga kulaga asanyuka oshegera nga kulaga ali muva binenga bakubire eri wansi. Ate wakuba nalaba ngo osirise MC ngagamba MC amubbowa. Chokate wavona gaba MC tebalina mugaso mu bbala. Oshegera. So bi yagambye bwe bbale solo kubeera nga tena MC nenge ina DJ. Nete sola biro nga tena DJ. Ekyo kyo kituufu. Ebbala tesola biro nga tena DJ. Ne solo biro nga ina ki MC. Kyo kituufu era kyo twakikiriza. Naye teri bbala wano Kampala eri successful etaina MC. Walogenzeko kasiki notasa kasiki batimba ba MC mukaaga kuba DJ basatu. Lwaki olowooza? H2O batimbanga ba MC musambu kuba DJ bana. Katuwo kubatimba ba DJ gwe. Okimanyi mu industry muno mulimu ba MC nga kubisaamu ba DJ omusala gwe bafuna. Bade bangamba mbumbuza ntya ebbeeyi ya feda nga nezenkolera simankolera emitwalo 2 bulaza. Oyinza okuba ngo ina seto ya milioni 15. Newe batugamba nti njigule saawa zino nsolo jigula ninjiteeka wali eri. Sinti tetulina sente zigula feda. Ate sinti ba MC bonna bafuna obusente butono. Nze tulina nyina ba DJ benkula nabo wano. Nenga omusala gwenfuna guba kubisaamu emirundi eki. Buli night. Nga nkusinga DJ mirundi eki. Ebiri nenga ina seti ya milioni 10. Aine ebyuma bya milioni 10 nenga nze size na microphone oba wadde. Ochega so nene mu respectinga. Ne mutuko signing ngolaba gaya signinze emitwalo 5. Karate ba DJ bakyerabira nnyo. Kale katolaba kati bayo na kano kankabagambe. Ndio tubakyerabira. Kano kankabagambe. Kati nze oba okola nange. Mweba kino nkigamba ba DJ. Ne ba hosts ba mabala. Nze okeranga ku macha. Nompita mu bbala nompa night. Ne wensanga ngebbala lyo karo. Nsolo dikola half. Nze nsolo okujja n'abantu benzize nabo. Kyobola ndi wakabeeyi era tonsanga buli wamu. Kubanze nakimanyira nti we bantimba awantu nyino ogenda n'abagagga banga nga 10.
nga nkimanyi buli mugagga agenda spending emitwalo agenda agola big bottle era ngenda nabo okitegedde kati ba MC abamu womusanga mu bbaala buladi muwe respect naddala ng'oli guest DJ ba MC abamu balina influence nene nnyo ku audience gy'okubira okategedde kyolaba ba DJ bagamba ba MC baddamu kutumira abagagga baddamu kuba luseke biki kati kye mutamanyi nti omugagga yenna wakusudiya wabanga aguze ebbere ya zebbiri nogaba nange omugagga gundi agaba naye wano bantegedde ne bazze nabo bagambuze wano waka bamanyi era wonkwatira afuna protection nagamba baleete endala bbiri ebbala nenkyakomawo okategedde so kyekyo MC balina influence nene buladi agenda kuntumira kati nze si mubi naye olaba ebbaala yaffe eno nze kuliko lwe mbasikoze nga sikunaye tisiriiko ne bankubira essimu ne baŋŋamba bakasitoma bakwagalawa nenjivuga okuva Entebbe paka wano ne bansasula ez'amafuta ne ze ŋŋenda okukolera naye nga bakasitoma nga 10 bokka be beekalakasa twagala Abani wano ate nga bagaga ebbala tesobola kolaki kubafiirwa naye teri kasitoma yali agambye mbu ffe mutaleeta MC Sowibi tetugenda gunywa tebaliyo okitegedde nekyo nze just njagala mbagaye ba DJ nti ne ba MC bemu disrespect nga balina influence nene nnyo mu mabbaala osanga MC nga amanya abantu abali mu bbaala mu 70% nga amanya bamumanyi enamba zaabwe azirina naye abasinika just message emu nagaa leero tuli wano ne basalako kino omugenzi kye yayimbako n'agamba buli omu yeetaaga munne kibate kyakkono tekikuba mu ngalo kyokka Enzo kuba oli wakabi nga DJ naye weetaaga MC buladi DJ ne waba akuba bulungi atya nga talina MC bimubowa n'abantu bibabowa nagwo my vibe ya MC spice it up kati kubanga kufumba mmere emmere osobola ogifumba n'ogira nga mulimu omunnyo gwokka era tosobola kufa ng'ogiridde nga mulimu munnyo gwokka emmere yo yakatoguuka amatooke naye muganda wange kwata akadooka amatooke saliramu ennyaanya teekamu akatungu teekamu kibbiriŋŋanya wali oteekemu omuzigo gw'ente oteekemu akanzaala owulire akatogo kati kyekyo ekyabadijje badijje emmere weeri yakulya as usual mu bbaala mubaamu music yeyo emmere y'ebbaala naye emmere otaddemu birungo ki kibolaba ebbala tebeera na MC omu nti leero baleeta MC omulala n'omulala bakyuseemu spices ebirungo leero bawataddemu galiki enkyateekamu kiri awo nyine tuline Eddie aka Urban MC njagala kubuuza Urban from all away from that ba MC lwaki mwepima nnyo twepima tutya ate MC munajja ogenda kukola na gundi ono toyagala muyisamu ku microphone ovaako ki Urban okuyita gundi ajja atandika okukola senti enda kuwa scenario eyo omuye yankolako scenario nensaba Katonda nawulira essaala zange kati tuli kuba MC omanyi nze njogera mazima era njatula waliwo MC bamuyita cute ojja muba wakafaananyi kafaananyi ke MC cute omanyi wano ku Vegas fe abasinga okola ku Thursday ebeera Thursday madness United esinga okukwata e Kampala olwokuna Vegas chill out kati tubeera ne ba guest DJs ne ba guest MC kati nga leero era tulina Alberto 43 bagita Western Pride Edition banyankole bikyani so kati tubeera ne ba guest DJs ne ba guest MCs kati lumu tukyaza DJ Trizzy mubi Badman DJ Trizzy omumanyi Trizzy akola ne cute we munnange session yaabwe etuuka munnange nyaniriza cute. Ladies and gentlemen, allow me welcome manze ndi Urban era nze mbera ku microphone oba onyumirwa oba ompomirwa nange mba neewomerwa
kyekindiko kati oba acuti yatuuka mu kifo n'awulira nga manyinyina mangi nga ndi wakabi n'afuna entondooba oba yatuukamu n'alaba nga sirina mu ebiba bibiri n'alaba oba ndi fala sandi muyise nandi mulese ne yeeyita twize ng'ayingira ngamba ladies and gentlemen welcome Cute MC ng'ali awe ali bwati buladi najja mpe Cute Michael naye njikutte mu guno omukono guno gwe gubuuza nenzijja muwe bwe nti gayi n'akola bwati naye ng'ate emikono gyali bwe giti nga osegeera we najja muwe n'akola bwati nantunule yayambadde akakofiira ka papo ne kisweta pandies kya papo ng'anyumye n'akola bwati nantunuulira bwati nentuula wali nga omanyi ffe tuba ne bafaani abakazi babamu mu bbaala bakutunuulidde kati ng'alaba bakola ki bakupimye natuula wali eri nentumya kirabu zange ezo ezinnyogoga obusungu bwali bungi nga nina ozizikizaamu nensaba mukama ne ŋŋamba ono omwana mundagireko ate oza pate yagimalako yayokya yakolere baali bakolera essaawa wange mu n'ekitundu seti yaabwe yakola eddakiika 45 mugaga n'agamba aveeyo naye ng'akuba ne one of the best DJs Trizy mugaga n'agamba aveeyo host n'agamba kuba kulabisa osegedde so kati ba MC bapima ebyaddala bo bapima ebiseera ebisinga baithawe karate One Love bambi eri mu ba DJ tolisanga DJ ng'azaala wa DJ munne ne waba akuba bubi atya DJ wajja ku setting oli akubye era mu bongo nanga mwana osegeera ate obuzibu olaba DJ bo tebali sharp osanga DJ nga newo mu omuzindala agamba abantu muje baleko nga tasobola kanyina chali wange si mu bubi DJ Malik master of effects Malika kubendungu tosobola mukuba set yonna nga talina kyakugambye n'ekimu naye nga akulaga anyumirwa ate nga takulinaako buzibu oyo DJ Keizo oyo baba n'ensonyi simanyi kiki mwana ba DJ kati bo kale bali easy okitegeera bali easy nnyo ba DJ era kyembaagala kuba bali hambo nnyo jasobola kuba ba DJ mwazeemu ba MC mu ba DJ be batandise okusombowa gundi industry naye ba MC bo balina amalala ani kati MC agenda n'agula engatto ya mitwalo 2 n'agula empale ya 10 n'agula kijampa kya 15 n'agula kakepu ke5 najja nga ayambadde emitwalo 5 n'akusanga nga gwe MC oyambadde emitwalo 2 oba tolina ky'omugamba ng'anyumye nnyo nga mutuufu anyumye nga abantu bagamba ono MC waawa kati by the way MC ebintu ebibeeza lawisa butono nnyo najja nakusanga ku seti n'okuba seti n'enyuma n'anyiiga naga kati oba nze ngenda kukola biki okitegeera bwe buzibu bwa MC naye tebiri nnyo mu ba DJ bo beebongako ba MC balina obuzibu bangi bro abasajja bangi nagenda emakindi awo ku Vox waliwo MC amazewo emyaka 45 awo ku Vox neyo Vox eweze emyaka 45 yes okuva lwe nawulira Vox MC yes makindi waliwo MC wa bivile bamuyita Zuzu akadde ne dread zitanze n'okujjamu envi naye oli omwana oba abaana abato bamukola ki ba MC ye tayagala kulaba ku kintu kye bayita MC omuto ayagala ye yaba abeerawo wali eri nagendayo yali comedy lwali lwakusatu nga mwana paamu dakiika kigambo kye yaŋŋamba sola nakyogera wano ku kamera kubanga kyali kizito nange kyanzitoowerera era nasemba okugendayo
n'okuyita ne wemba nvuga nga ngenda kusala amaroad ate simbite eno wansi ndinnya wabuli wendaba box nzijukira ekigambo yagandiisa yaŋŋamba gali eryamaki yaŋŋamba akapande ensomye majje muganda wange tulabye ennaku ba MC n'okola n'ogenda mu bbaala n'okola obudde ne bukya ne bagamba tetukoze genda ewaka naye mane kati mu covid nakolanga ku Power King awe Kasubi ku Power King gye nakolanga mu covid muganda wange ng'okola jjukira byabanga byamize bansibako emirundi ebiri ku Power King mu covid waliwo amawulire ge baalagawo mu covid nga bakwata abantu nga beekweka mu firiigi nali mwabo kati kola olunaku baali bafumba amazzi oba gaali gaaki ku Power King eyo emanju ng'esepiki nnene muganda wange kati abasirikale we bajja kwabanga kubuka bikomera kudduka omwana yali abuuka n'agwa mu sepiki y'amazzi nga geesera amagulu aga n'atuula awo kati ne batukwata ne batutwala ku CPS twabira ennaku nga 3 ne batutwala ku odikama tubeera ennaku nga 2 ne batutwala mu kooti mutese oba 1 muganda wange we twavaayo ne tujja tukole mu bbaala ku Power King awo nakola almost week namba nga wenyinyuka manager omulaba ne wamanya nti onnyuse n'ayambuka waggulu ne yeggalira mu ka office n'omukubira essimu n'agaana ozikwata naye ng'ate okoledde emitwalo egi basajja baatujooga nnyo mwana n'omala okukola manager n'agamba bosi agambye ekitabo nkikirozi mbwe ekitabo akikulozinge togenda sayininga mbu basasuddeko bamala naye ng'okoze banyumiddwa manager anyumiddwa ne bosi anyumiddwa oyo Jona wa Power King yampisa Jona naye ng'ate obeere waka ne bakubira esinaga mwana gyokwatemu oshegeera n'omala okukwatamu twalina manager ali bamuyita Gerard kati ye manager wa Urban era kati yampa n'emirimu ne Uncle Khalid big up on yourself Uncle Khalid ne manager Gerard kati nga manager Gerard walaba ng'onnyuse ng'omunoonya akuwa akafimbi Gerard nga yeggalira mu office mwana tulabye ebizibu mu bwa MC mwana n'oba ng'oyogera kati waliwo ebbala gye nagendamu nensanga MC MC ng'ali ku stage nga microphone eyogera kiriya nga yene ebbala banaye n'agikolangamu ne ba tebansasudde ne ntuuka okukola ne nkwata microphone maama omwana namulaba mixer alinga wali mu maaso sebo we nakwata microphone n'alyoka alaba nti microphone eyogera nnyo era eyogera bubi n'agenda n'agisala teyakoma ku kugisala n'ajjamu highs ebeera stereo n'alekamu bass kati nga ndinga omuzindalo gwa bass nga ndinga ayogerera mu bass yekka nga zino zitopu tezifulumya ddoboozi nakola ne mmala okola ne namala emyezi ng'ebiri nga sizzeemu kukola ng'obulago bufudde sobadde mwana ebikono byo bingi ba MC batukubye ebikono ba DJ ne batukubye ebikono n'okola ne DJ okuba DJ wa ku kifaama yena ng'akusetinga buli sawa microphone pakati kweko obanga okute microphone noyita ku muzindo just ku muzindo microphone negutunulamu nesika olinaddukira weesise gisale osegedde ate ogenda okuva mu direction y'omuzindalo microphone oyanditereredde ng'ate bagisazeyo neeweddeyo so kati mwana ebintu bingi mu mabbaala eyo ebikyala kanti era n'ebiwuka kwe tutava ebikyala kwe tutava kati MC ebikyala n'ebiwuka bali bati
ate ebiruma ba DJ berabidde tetuba tubayamba tubataasa ekiwuka ne MC n'abakazi bali bati era biruma nnyo ba DJ mbu bayimusi babeera n'ebikazi ebikazi byo baba nabyo nene ebiwuka baba nabyo bulaadi so kati bye tubayamba buyambi ne tubibasooka mukwera nabo batumala ne babifuna je ebiseera bisinga bayita ba MC gye bayise ukategedde MC woomala DJ naga mwana kali akakazi kwabadde oyogera nakejjo mpe namba yako kumbe gwe wakoze eki n'omakati agenda omumala nga kamugambo yo n'ogundi kyagwadda mumanyi oyo nasula ewuwe ewiiki oyo gayiwambwa nandya wiiki n'atampaadde transpad je nanyiga anti kati raba okisegera ate abakazi tebaagala kgenda waabwe ku makya oba kiki bakazi mwe nammwe otwala omukazi ewaka n'omugamba saawa emu ng'ogenda ate saawa emu yakulaga ay'ebika bwebi sina saawa emu oba oyagala omutuuse waka boda wulira boda ng'agenderewo ate nabo baba tebaagala kyola tekyatwala abakazi waka omukazi omutwala ewaka n'alemerawo okera ku makya nga yayozeza engoye yalongoseza ennyumba afumbye n'akammere n'ogaba bannange ogenda olaba ayozeza nnikayo eri mu kinaabe omanya omukazi kasi otwala omukazi n'ayoza nnikaye n'ajanika mu kinaabe oba n'omusibula n'agenda nnikaye n'agireka mu kinaabiro ogenda oyingira mu kinaabiro n'ogisangayo omanya agenda okubira essimu nti anonna nnikaye era nze abasinga nze bagulira bugulizi bo eva beerabira eza yeerabira jampaye oba ne yeerabira simanya nga akakwata enviiri oba nnika akatambaala era eva yaaba ayagala ekimukomyawo tola atwabako wamwana kati omukazi kigwera mu mmotoka system day and then kigwera mmotoka n'omuzza mubala n'omugulira ecupa kubeera omutwale wakasente zogenda omwononerako nnyingi zisinga nezebbaala mubala tesa omusipeniako emitwalo ng'etaano naye waka ogendamu emmere abeerewo ennaku 3 eva omuliisa omunywesa okitegeera ate atuuka okudda wakayagala 10 akukaabirira ebizibu bye gwe omukazi akaaba ebizibu nga muli mu buliri aba talina bizibu nga tonaba muyingiza buliri nga tonamugjamu mpale omukazi nga tonamugjamu mpale aba talina kizibu kyonna naye omala omugjamu empale ng'omaze osamula bwoti akunyweza bwaddaga kati olaba ewaka nsula ne baganda bange babiri naye bagenze mu kyalo ebisumuzo bagenze nabyo kati naye bagamba mbu nammwe olumalayo bati waliwo boolaga sente ozirina olumala bwoti olaba ffe tebatusasula ffe tukolera bulungi nzeeteekamu kati kankubuuze wabaddeyo mu bululu bwa NRM primaries nga tebanaba bulonda rallies obadde oziraba ezibadde ziyita mu kibuga drive kati we bwawedde olinayo drive gy'olaba kati akalulu kaba kawedde rally ziba zaaki omanyi abasajja sente zebateeka mu bululu obwo nga bakola rally banoonya abantu naye kati oba bennyini abaali bakuwa sente mu rally sawa zino n'omusanga n'ogamba mpaayo omutwala akusinisa businisa mmannya kuba esooka omuwala nga tonamulya omuteekamu kingi ate naye aba akimanyi asaba girubizi asaba yugi asaba bondi 7 anywa ekipanga nnya za njawulo omuntu nayiti emu kati oyoba tulina kyomwagaza era omuteekamu nogaa akasamuzijamu ebyange nga kikoze eki nga kiwedde
mukolanga bapimpu abana inamkoinao mpeyo andi nagamba oli oyita ishua ekyo kituufu nange nyinamu bemmanyi era ng'oli asobola okujja nagamba Abani ero njagala Yeshua enamba tuba nazo nyinamu nenamba eziwera 5 nga zabawala nga nkimanyi omusajja yenna wajja mbala nagamba olina omuwala nga Shua mugamba nkubuuza kimu olinamu ekyawano ekyabiri nti nkirina nagamba naye saagala kumbeeza mubala njagala gye tunywemu cupanga 3 tugende kiggwe kiggwa leero nga njikuba waliwo alina ekyabiri ogwa nti nzijja bwenokulaba nga azze ng'anyirira nga tosobola namuteebereza nti azze kunona kyabi ng'anyirira gwe tulina omumanya ng'anyirira ng'oyinza olowooza azze yeevuga oba mwana wa minisita naye ng'anoonya ekyaga ate olumala nakubira esimu nagamba nvuddeyo wofuna omulala nteekaako mwebali mu bbala abo bangi buli emusaabayina era nze nyina bangi kawempe nyina bangi abo abawala abo ab'ekyabiri abeeryamu wanno nesobola bakugamba era sobola nabbakulaga kubanga byama byaffe osegeera oyinza osanga muyinza okubaamu oŋŋamba nti Abani era omunfunirayo omugamba era nanteekako woba olinamu ekyabiri nakati nsobola omukubira n'ova wano ku interview n'ogenda naye ng'atudde wali nkube tubadde ne Abani MC obugambo obusembayo njagala kuba mulanga nkubira DJ Uganda DJs Association ujja MC Association terina makulu lwa nsonga bonna abagirimu abagikulira eringa gavumenti oba mbankubye nnyo eringa gavumenti abali mu gavumenti bebagifunamu abatagiriimu tebagifunamu kati eyo MC Association erimu abantu bangi obakatisi baani bangi ate nga bamaanyi naye bo tebakolera kawempe bwe buzibu obuliwo tebakolera Nansana tebakolera Makinje bakolera Kololo bakolera Bugoloobi ate bano ba MC Sowibi ne ba MC Majigoke tebabeera Kololo babeera Nansana Kawempe Nabweru Kagoma kati bali ba MC Association eri wagguleko era banyo nsonga zeeri waggulu ate nabo bakuta tegera kwabo gye bakolera 90 million emu gwaye nayomba nti DJ batuta omulimu gwokolera 215 kati bate balina buddebo so kati omulanga jagala gukubira siyagala gukubira association y'aba DJ oba ba MC kubanga ne association y'aba DJ ababakulira nabo baba ba DJ bangi abakoowa abo ba MC DJ bangi babakooyera ddala jaswa kwate baagala bagamba kati fefa ababagamba okitegeera so kati njagala koola ba MC mwenna big shout out to MC Shavix KBS Fangon webale kuvaayo nawe nayogera ku ba DJ yes awebale kuboogera ko na buli MC yenna eyakoze video nga yekokola ba DJ abeefudde ba MC big shout out to you njagala ku bigging up ba DJ bonna abakoze video nga nammwe mwekokola ba DJ bannammwe abeefudde ba MC nammwe mwebale nnyo abakategedde nammwe abalowooza nti n'abasobeza nsaba mu nsonyiwe bataata oba oliawo ensonga maybe temwagitegedde bulungi obanga nze najja addressinze bubi naye nga mwe mulina engeri gye musobola straighteningamu ne mugitegeera mbadde nsaba mukole ekyo tusonyewegane tukwatagane ekibato kiraba kino ekibato tekisobola kuba mu ngalo kyokka kyetaaga kineeno otegeera tukwatagane ba DJ njagala saba DJ Nimrod we DJ Nimrod ku ground kwali yes DJ Nimrod ne banno
badije bano we muli ku ground abategeera badije abategeera badije banaffe mutuyambeko badije banamu abeefudde ba MC mubagambeko bave mu mulimu gwaffe kyembadde nsaba otherwise mbagala nnyo bampita Abba MC game changer ya byebyo neyanziza mukama wange kyamukisa mulungi okubaako naawe Brownskin Events YouTube channel. My name is MC Dero tubadde ne Urban MC obaka we butuuse why not a commenting a sharing and of course abana ba TikTok tetukoma okubebaza mwe bali ddala n'abawagira Urban MC temujjanga okwo. For now, peace and love tubagaliza kisinga Brownskin Events YouTube channel.